Alright, webale kubanga wetumidde ko Projan Media TV nga bulijjo. Likinga, commentinga, don't forget to subscribe on our YouTube channel. Soka subscribing ewali akapesa ka subscription. Ate ogenda ba ofuna notifications, interviews enzibe nnyo namba exclusive interviews. Essaawa zino wenjogerera omukazi amanyiddwa nga Maggie muyite Nalongo eyali mukazi w'omugenzi AK47 okuva mu Mayanja family amaze okubanga ayassa ebyama. Abantu bedda bebuza byama ki omukazi byasiza. Tukimanyi bulungi nti omukazi ono abadde muganzi wa Goned Official nga bapepeya bonna nga kwegamba Goned Official kyali yako ne Nalongo akiryako ngera ne sente Goned Official Nalongo yazimuteekamu ez'okushootinga video ez'okukola ki zonna yazimuteekamu. Bayawukanyemuuko mu ngeri eyolusaguliro naye ate munnange saa zino eno bwino bimaze okuba nga nfuna Nalongo eyali Nalongo Maggie mukazi w'omugenzi AK47 amaze okuba nga agamba nti nno Goned Official ne Harmonize ne Eddy Kenzo kigamba okuba nti bali mu room emu e Dubai nga bali ku kivulu ekyaliko emabega kaawo nga bali mu kwera bisiyaga. Abantu basatu nga yembogedde naye Eddy Kenzo ebigambo binene yabyewakanye n'agamba nti Nalongo waba alina bwino amuleete, bw'aba talina bwino agenda mushiwinga mu kooti abeere nga amusiba emyaka gy'atamanyi ebisumuluzo abisule mu nnyanja oba abisule mu River Nile bikulukute. Essaawa zino eno Nalongo ye ate byamaze okubanga ayogera bitiisa nnyo nga bwekiwulira agamba nti nno mikwano gya Edrisa Musuuza ye kennyini Musuuza gimaze okubanga gimuwa bwino era gyamugambanga essaawa zino eno munnange balina kye beekula wakuba tetulina engeri gye tuyinza kuba nga tukusindikira bifaananyi tetukkirizibwa mu ruumu naye screenshots kanzikuwe messages obedda zibali mu kweweereza naye nga amuwa obubaka y'omu close friends of Eddy Kenzo kwegamba bitiisiza ddala nga bwekiwulira. Eddy Kenzo yabadde ne press conference emabega kaawo n'agamba nti nno Nalongo aba alina obujulizi abuleete, waba Nalongo talina bujulizi awo agenda okukakasiza nti nno abantu bazibu nnyo nga bwekiwulira. Ne Nalongo egenze sitidde ndi London leeta obubaka bwo nange nkulage bwino wange nti nno oli muli wa bisiyazi. Ate yemu ku nsonga lwaki mukazi wo Rema Namakula eyali mukazi wo Rema Namakula yakulekawo ensonga za bisiyaga. Subscribinga, likinga, commentinga. Don't forget to share. This is Projan Media TV. Webale nnyo, webalire ddala.